neera omuntu asigala yeeraliikirira. Kati Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubanga ate ye yatutonda amanyi bulungi nti lino etteeka bwe tulissa ku muntu lisobola obbafuga obulungi ne baba abantu balamu. Okwawukanako ffe abantu amateeka ge twessizaawo agaffe gaba n'obukendeevu. Nyinza okuyisa etteeka ng'omukulembeze naye nga ntunuulidde emigaso gyange nze alitaddewo ekitali ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mateeka mangi olwaliro ge mulaba agakwatagana n'edduniya, agakwatagana neki. Omuntu asaawo mateeka nga gakola ki? Gayamba ye, tegayamba ki? Tegayamba society. Akati Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba atumanyi yatussizaawo buli zambi oba buli kibonerezo buli bumenyi bw'amateeka bwonna oba bukoleddwa yabussangako ekibonerezo kyabwo. Ate ekikola ki? Ekikwatagana obutonde bw'omuntu, ekikwatagana n'abantu bonna. Nabwe kityo kizibu abantu okuwangaala ne baamu mbeera yakuba nti gundi alina akasaawo akalungi ako, olaba otya singa nange nkeddiza ate sirina sente zikagula, bwe nyakulako ne kafuuka ki? Kange. Ebyo abantu baba nabyo. Gundi alina ekintu ekirungi, gundi akola bw'ati n'ali muggyeko akantu ako. Abamu batuuka ne ku ddaala ng'akantu ako tasobola kujjako ng'amaze kutemula nakutta. Kati okufuga embeera y'omuntu eyo yensonga lwaki Allah yassa amateeka gano, ate nga malungi nnyo. Abagakozesezzaako n'abaali bagakozesezzaako bagafunamu obulungi bungi. Okwawukanako ffe abantu ge tukola ki? Ge twessizaawo ffe abantu. Akati obusiraamu bwatunuulira ensonga y'okubba. Ki kye bayita obubbi mu busiraamu? Oba ki kye bayita obubbi mu sharia? Waliwo embeera singa oli ajja n'akunyakulako essimu yo n'atambula n'agenda, aba mubbi taba mubbi? Wangi aba mubbi, si bwe kiri? Akunyakuddeko essimu n'agenda. Oba oli azze nakisi n'akusikambulako ekintu ekyo n'amaanyi, oyo ayitibwa atya? Naye aba mubbi? Mutemu. Kakati ebyo twagala okutunuulira nti eriyo booyita ababbi naye nga sharia tebatunuulira nga babbi. Sharia tebatunuulira nga ki? Babbi. Gwe bayita omubbi yaliwa? Mu lulimi Oluwarabu ekigambo assariqa kitegeeza akhdhun ma laysa lahu, omuntu okutwala ekintu ekitali kikyo ng'okitutte khufiya. Oteekeddwa okuba nga okitutte mu mbeera ey'okwekwekerera, kulabiriza. Kati bwe bayita obubbi mu sharia, omuntu alina okuba nga atutte ekintu kyatutte naye mu mbeera yakola ki? Yeekweka. Mu lulimi lw'abafuqaha bategeeza n'obubbi nti akhdhu maalin, ye muntu okutwala emaali muhtaramu, makulu emaali eweebwa ekitiibwa, n'otwala emaali
ya munno n'otwala emaali ya munno oba ekintu kya munno wa ikhrajuhu ng'okijje mu kifo min hirizi mithli nga okijje mu kifo wekikwekeddwa. Ithan ekintu ekiba kibbiddwa mu busiraamu kirina okuba nga kikwekeddwa. Nga kikwekeddwa wa mu kintu kye tusuubira nti bwe nkissa wano awo mba nkiterese. Kitegereka bulungi ti bwe nkissa wano mba akoze eki okuba ekyokulabirako. Esente bw'oba ozitereka oziterekawa mu ddiiro ku mmeeza olwoba oterese amaaso g'abantu wegaggukira bonna oba oterese kitegereke ekyoba toterese. Naye wenkwata akasente ako nenkassa wansi w'omufaliso mba nkoze eki nkwese kati eyo hirizi. TV okugitereka ngiterekawa kitanda olwomba nterese okuterekebwa kwayo awo ekifo weteereddwa weba eterekeddwa. Tulimu buli kintu kiba n'entereka yakyo, byonna tebiterekebwa mu ntereka ki yemu. Kati ekintu ekibbiddwa kirina okuba nga kikwekeddwa, kyekisooka kya byonna, min hirizin mithli bila shubha. Ekintu ekyo ng'okitutte mu mbeera ey'okuba nga temuliimu kubuzaabuza. Kiki bategeeza n'okubuzaabuza? Oyinza okuba nga mu butuufu munna atutte engatto zo, atutte ki engatto, ng'afunye okubuzaabuzibwa. Engatto zo n'ezize zikola ki? Zifaanagana. Kati tusobola musanga muko tuga nti gwe wabba engatto za gundi nga nedda wallahi mbadde mayi zange. Ekyo tukiyita nti walabiseewo shubha, wazzeewo ekibuzaabuza. Kati mu busiraamu tuba tetugenda mumussaako kibonerezo haddi, tetugenda mumussaako kibonerezo kya bubbi olw'ensonga nti tufunyeewo kikola ki? Obategereka bulungi. Kintu kyonna kasa kijjamu okubuzaabuza haddi eba evaawo ala wajihi likhtifa. Oteeka okubanga ekintu kyobbye okibbidde mu mbeera ey'okwekwekerera, ojja weekweka. Bwe tugamba ojja weekweka tuggyemu baani? Onaakusika akasente mu nsawo onaakatwala, oyo azze akola ki? Tomulaba azze yeekwese. Kitegerekeka akusisa esente mu nsawo ng'asowolamu mpola, oyo tafaanagana n'onazze njagala se mateeka agamulamula malala nnyo, si ga bubbi. Onazze ng'ayagala kutwala ku kifuba, ayagala kutwala ng'ensi yonna etunula, atuuye amateeka agamufuga malala. Tujja gannyonnyola mu maasoko insha allahu taala. Oluvannyuma lw'okubanga tutegedde obubbi, obubbi bulamulwa butya? Obubbi kabira min kabairi dhunub, zambi ddene kugamu ku mazambi amanene. Obubbi zambi kugamu ku mazambi amaki? Amanene. Ng'abamanyi bonna teri n'omu yasigalayo, bonna ittafaku ala tahrimi, bonna bakyegattako nti okubba kuli haram. Okubba kuli ki? Haram. Newankubadde nga bwe tutunuulira kigambo bubbi kiyingira mu bintu bingi, niwo tuli mu sharia.
kati mu sharia bwe tutunuulira obubbi tutunuulira kintu kyokutte kyotutte bikibwe bityo naye bwe tugenda mu bubbi obubbi bwennyini obutuufu buyingira mu nsonga nnyingi okubba ebiseera obba oti ebiseera ku mulimu bubbi wakkanya nti nina kutuuka ssaawa 2 otuuse 2 kitundu bwe baba bakusasula sente zine sente zotutte mu dakika gana 3 buba bubbi era tuteekeddwa kola ki tuteekeddwa gamba nti musiraamu nkubanja sente zange kubanga tewatuukira ku ki aye twakkanya tolina kutuuka 2 kati waliwo obubbi obutambulira mu awqat mu biseera obunabo babubbi lwakuba nti tewakutuusa ku mbeera ekutemyako ki mikono nga bwe tujja okulaba insha allahu taala nabwe kityo nti okubba nga bwe tubagambye nti zambi ddene kyebayita ezambi eddene mu busiraamu kyebayita ezambi ki eddene buli zambi lyonna nga likomekkereza na bino eyo manya nti eryo ddene ezambi lyonna libakomekkereza n'omuliro akola kino wakuyingira omuliro omanyirawo nti eryo ki akoze kino tagenda kuyingira jjana ng'omanya nti eryo ki akoze kino Allah yamukolimira Allah yakolimira akoze kino omanya eryo ki ezambi lyonna erikomekkereza n'ekibonerezo bw'okola kino bakubonereze bwe bati enali balifuuse ki zambi ddene abamanyi bawulira amazambi amanene ku ki kumaki kumatono kati Allah tabaraka wa taala yatugamba mu Quran suratul Maida 38 wassariqu wassariqa faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Allah tabaraka wa taala mu sura ejo tusomye suratul Maida aya ejo tusomye suratul Maida 38 ariqu omubbi omuki omusajja wasariqu wasariqa omubbi omusajja n'omubbi omukyala mubbi musajja mubbi muki faqta'u aydiyahuma mubatemengako emikono gyabwe bombiriri si gyombiri wabula ababiri bano batemweko ki emikono gyabwe jazaan bima kasaba era eja mwekisha bakoze eki jazaa kasaba nakala min Allah ekizo akitaddewo yani ya Allah kibonerezo kivewa Allah subhanahu wa ta'ala nakala min Allah wallahu azizun hakim. Allah wamanyi aziz kitegezo waki tawangulwa tiri asobola muwangula ate hakim assa buli kimu ekiteekeddwa okuba bwe tuba tubagane mubbi mumutemeko omukono kyekyo kisaanidde kyekiba ekituufu omubbi okumutta muba temumuyambye
okumujjako omukono ye rahma, kwekukola ki, kwekusaasira, nga bwe tujja okinyonnyola insha allahu taala mu maasoko. nabwe kityo tuyina aya mu Quran egera ku kibonerezo kye kimuweebwa, wasaariqu wasaariqa, omubbi omwami n'omubbi omuki kyala. kiwanaza omwami ate ku bwenzi yasoosa mukyala, omukyala watandikira okubba okuyingira mu kikosi ky'ababbi mutuufu aba asusse. kitegereke obubbi bwetaagamu kuba bakuba kati omusajja yatera okwewaayo ku ebyo n'abigumira. kabakabbi omwami asobola okwewaayo byonna ne bamituusaako. abakyala tekitera kubaawo nnyo, newakubadde nga guno omulembe ate nabo bangi. gurupu y'abakyala nga baki babbi bangi, naye Allah subhanahu wa ta'ala akugambye nti azizun ate hakim. aziz ate ki hakim. tujja kulaba insha allahu taala nti kibonerezo kino mu busiraamu kifaananako na bibonerezo birala. lwaki? nga ekyokuba kibooko, ekyokuba ki omuntu anywedde omwenge na waana oba kinaana. yo bulungi era mulaba nti ku mulembe gwa Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abanywi b'omwenge waliwo gwe bakubisanga engatto, waliwo gwe bakubisanga ebigoye, abamu babakubisanga ki bisansa. kati gwe bakubisiza ekigoye n'ekisansa benkana mu bulumi? tebenkana. naye kino ekibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti jazaan bima kasaba. ekyo ekibonerezo kijja bulungi nnyo ekyaki mwe mutemeko mukono musirike. kitegerekeka addemu abbe n'omukono mulala gugibweko, addemu abbe okugulu nako bakuggyeko, era yongera okukola ki? kati ogenda okutunuulira nti ekigambo ekikwatagana nti omuntu bw'aba abbye mu busiraamu etteeka erisinga okuba eddungi ennyo, kubanga teriyo muntu yenna yandinyumiddwa kubanga asigala n'akabonero ako nga buli ajja akubuuza nti owa eki byajja bitya nabba nibo buli otambula muwa mutaddeko alaama kolaki okwongerayo kubanga bamusaako dda alaama akabonero kati agenda okutambula yonna gyatambudde nga buli omu akola ki omubbi mukumeko omuliro akole ki tebiina kyebyayamba nnyo kubanga abakimanyi nti bwenfanfa lumu bwe banzita bakola ki banzita lumu aba akukutteko akufiirako kitegere balina kufiirako
omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi Abi Hurairata radiyallahu anhu, la'ana Allahu as-sariq, la'ana Allahu as-sariqa, Allah yakolimira omubbi goba nkusasira kwe. La'ana Allahu as-sariq yasriq al-bayda, mubbi nabba neji abba nabba neji yasriq al-bayda abba ji ejiri yankoko amanya naga nti al-bayda kikozesebwa mu byakulwana, kikozesebwa mu byakola ki byakulwanyisa, naye ekintu ekisemba kitono wayasriq alhabl, nabba n'omuguwa fatuqta'a yadu, omukono lwaki bakutemako omukono, yabbye muguwa. Omubbi omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam akutegezeza nti mukolimire oba mukusasira kwe. Ya Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma yagamba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata'a sariqa fi mijanna, mbaka sallallahu alaihi wasallam yatema ko omukono gw'omubbi yali abbye eki yabanga ngabo gye bakozesa mu lutalo, obusaala obutakola ki, mwali mugirabyeko engabo na abalabi ba firimu, abazanyi ba firimu baba nazaba baninja saye baziyita. Almuhim batera okuba n'ebintu ebyo byebalwanyisa, batera kuleeta abalwananga entalo zeddedda bwe balwanangamu. Kati eyo gye bayita mijan, oli yabba engabo eyo, omubaka sallallahu alaihi wasallam n'alagira atemweko emikono. Engabo eyo bagibalabalamu yali erimu qimatuhu 3 dirham, yalimu dirhamu 3, dirhamu 3. Dirham mu biseera ebyo yabanga feeza, dinar nebaki goloti. Kati feeza si sente nyingi, zabanga sente ntonotono. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ومبكى صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ndaira Allah awaniridde obulamu bwange mu mikono gye, senga muwala wange Fatima muwala wani wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saraqat, senga bba ne bamundeetera nti yabbye, laqata'tu yadaha, nandibadde mutemako omukono gwe. Muwala wange singa gwe baleese nti yabbye nalibadde nti mutemako. Kino nno kyajjira ku mukyala al-Makhzumiya, mukyala yaliwo ekitiibwa mu Quraish, yabba bwabba
sajja bakulu baga nti naye bwe batemako omukyalo ono omukono tugenda kuswala. Mukyala mu Quraish, mukyala wa kitiibwa, tufune engeri gye twogera ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuleke amusonyiwe. Ne bagamba naye ani asobola omutuukirira ku nsonga eno? Namugamba Usama hibbu rasulillah wabnu hibbi rasulillah, mwagala wa nabbi amwagala, aye ne taata we naye yali amwagala nnyo. Tusuubira nti Usama bw'aba ayogedde ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basobola omuleka. Usama naye nga yeesitula agenda eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulallah, boogedde ku nsonga z'omukyalo ono, ne olabye otasinga omusonyiye. Namugamba Usama, atashfa fi haddi min hududillah, weesowoddeyo owolereze omuntu aleme kusibwako tteeka mu mateeka ga Allah? Atashfa fi haddi min hududillah, nakiddamu enfunda. Nanga gwe Usama gwoyogera ebyo? Nanga nti subhanallah, eno yenkola yennyini yaliwo mu bantu abakulembera, era Allah kwe yasinziira okusaanyaawo n'okuzikiriza emirembe egyakulembera. Innahum kanu idha saraka fihim sharif taraku, owekitiibwa bwe yabbanga nga bakola ki? Bamuleka. Wa idha saraka fihim ad-da'if, omunafu bwe yabbanga, omuntu atalina bwogerero bwe yabbanga, aqamu alayhi al-hadd, nga ye bamussaako ki? Mateeka olwo gavaayo. Owekitiibwa aba waggulu w'amateeka. Nabbi n'abaga nti walladhi nafsi biyadi, mbalayirira Allah, singa akoze ekikolwa kino abadde Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatima muwala wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqata'tu yadaha, naalibadde mujjako omukono gwe. Lwaki yayogera ku Fatima atayogera ku baana be balala? Wanje yali amwagala nnyo, abalala yali tabaagala nnyo. Mu kiseera ekyo Fatima yaliwo, yali omulamu, kubanga ye muwala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yalekawo mu baana be. Nabbi bwe yafa, mu baana be bonna yalekawo Fatima radiyallahu ta'ala anha. Era Fatima afa oluvannyuma lwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam bi6 ashhur, waite emyaka 6, emyezi 6, ne Fatima naye naafa. Kitegereka kati mu kiseera ekyo yaliwo aga nti Fatima mumulaba bw'aba abbi naye naalibadde mumutemako ki? Kakati lwaki obusiraamu bwassaawo okubanga omuntu abbye atemwako ki? Atemwako omukono. Bagamba Ibn Qayyim rahimahullah yagamba nti inna uqubata alqat' lissariq, ekibonerezo Allah kiyassa ku muntu abbye, ablaq wa arda' min uqubati biljald. Yagamba nti ekibonerezo ky'omumutemako omukono kyekisinga okutiisa okusinga ekyomukuba ki? Kibooko, kusinga ekyokuba kibooko. Walam tablugh jinayatu hadd al-uquba bilqatl, ate ekibonerezo kye ne kibanga tekituuse ku ddaala limuttisa, yaddabbye naye tatuuse ku kibonerezo kyaki? N'agamba nti fakana aliyaqul uqubat, nekibanga ekibonerezo ekisaanidde ku muntu ono ibanatul udhm, kwe kumujjako ekiyungu ekyo alladhi ja'alahu wasila ila adha nnas, ekiyungu ekyo kye yafuula
enkola oba ekkubo erimutuusa okubanga anakuwaza abantu n'okutwala emaali yaabwe. Mikono gye gikola ki? Ati gwe balina okuggyako. Era n'agamba nti almaqsuudu huwa zajru wannakaal, ekigendererwa kyetteeka eryo Allah kubanga yeesambya abantu omuzigo obubbi. Kwesambya abantu muze gwaki? Gwa bubbi, era n'okubanga assaawo embeera ejjawo obulumbaganyi omuntu bwe yandikoze ku mulala. Bw'oba kiba kitegereka bulungi nti okoze obulumbaganyi, olina okukola ki? Okuba nti ottibwa, okuba nti otemwako omukono. Ekyokubiri, thumma inna fi haddi sarqa ma'nan akhar. Ekibonerezo ky'okubba kirimu amakulu amalala ge galiwa? Wa huwa anna sarqa innama taqa min fa'iliha sirran. Okubba kuno kubaawo mu mbeera ya kyama. Kiba mu mbeera yakola ki? Ya kyama. Muntu aba tavuddeyo mu lujjudde, awazze kubba mpola. Kati n'olw'ensonga eyo aba amaliridde okubba naye ng'ajjidde mu mbeera yakwekweka, ekitegeeza nti huwa musta'iddun lilharb, aba mweteefuteefu sawa ena kudduka, sawa ena bayeteekateeka kukola ki? Kudduka. Abaamu okutya, abaamu embeera y'okutya, ensonga lwaki tatuuka ku kibonerezo kya kuttibwa ate era tateekeddwa kuweebwa kibonerezo kyaki? N'agamba nti waliyadaani lilinsaani, emikono ebiri ery'omuntu kaljanahaini, giringa bwolaba ebiwawaatiro ebibiri. Ekinyonyi bw'okijjako ekiwawaatiro ekimu kiba kikyabuuka mu bbanga. Nabwe kityo omuntu ono bw'aggyibwako omukono tuba tunafuyizza ku bubbi bwe. Bw'akikola omulundi ogusoose ne bamuggyako ekiwawaatiro kye ekimu, aba afuuse munafu. Bwe bamuggyako omulundi ogwokubiri emikono gyombi, yeeyongera okufuuka muki? Omunafu. Thumma tuqta fi thaniya rijlahu, ne tumuggyako n'okugulu kwe. Fayazdaadu da'fan fi adwi, naaba nga yeeyongedde okunafuwa mu kudduka. Fala yakaadu yafuutu talib, ekimutemyako omukono ku nsonga emu Sheikh gyaliise Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala agaye nti omuntu bw'omutemako omukono anafuwa, n'emisinde tegibanga ono alina emikono emeka. Bw'omuggyako omukono ogwokubiri naye aba akimanyi nti sikyasobola kudduka, bagenda kunkwata. Kitegerekeka. Bw'abazzeemu kale muggyeko okugulu tulabe nga gye bakoma omuggyako ebiyungo gyakoma okukola ki? Okunafuwa. Kati n'okubba kumubeerera kuzibu, kumubeerera kuzibu. Bwaddamu nabba, naddamu nga bamutemako byonna. Fayastarihu, byonna babimuggyako, n'awummula lumu, n'awummula n'ensi neewummula. Waliwo akadde kayinza obutatumala, essaawa yange ngamba ziweze ebbiri, ziweze. Tayib, ebisigadde tujja byogerako mulundi ogunaddako insha Allahu ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ITEC Primary School gisomero otwala omwana wo erimuwa bino wammanga empisa okukwata byasoma n'okutya Katonda. ITEC Primary School lya kisulu n'abava ewaka lya bawala n'abalenzi lisambisa amagulu abiri so nga balina ne tahafiivi omwana w'omwayita okukwata Kurane ku mwoyo okuva ku nasale okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Twaleyo omwana wo kati ekifo kisufu ekyenkiza ekiriyo otwala mwana wo na byakwebikka ebitabo ekkalaamu sukaali ne sabbuuni obisangayo ku ssomero so nga n'ebisale bijja mu nsawo yo. ITEC Primary School lisangibwa Namulanda ku luguudo lw'Entebbe okyamira awo ku Kyerima Hardware n'ekipande oba okiraba. Essimu 0782 48 99 15. Balina ne ofiisi mu Kampala esangibwa ku Masigidi Mandera mu Kikuubo. Kolagana ne Imaamu Jibuliru Muwonge ku ssimu 0702 32 36 77 ye ITEC Primary School e Namulanda. Okumanya eddiini kye kimu ku bintu Allah by'asitula na by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Quran. Fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo bye yawa okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosi nga Quran mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo. Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Quran. Arabic language mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika n'okwogera olulimi Oluwarabu mu butuufu bwalwo. Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu Busiraamu. Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika olulimi Oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Quran. Tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Quran saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'Obuyisiraamu. Ku Twahira Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegezaamu asatu beddu nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp, Zoom ne Skype ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetusasula mu myaka nga tukuwa omusomesa oba sheekha owuwo akusomese wekka. Abasomesa baffe bakugu nnyo ng'ate ebisale bisoboka okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 oba ku website yaffe www.twahiraislamicenter.com. Twahira Islamic Center Online School, learning made easier. Ekibuuzo ekisoose ekikwataganye n'omubbi bamutemako mukono ki batemerawa tetunnatuukayo tugenda kubirambulula mu maaso insha allahu taala. Tukyalinawo masaili mangi ge tulina okutunuulira. Ddirwe batema ddirwe batatema bingi byetugenda okutunuulira insha allahu taala. Waliwo n'ensonga ey'okuba nti bw'omwami singa okutte mu nsawo ya mukyalawo n'osokoola mu sente n'akutwala mu mahakama baawange yakusokodde n'ajja mu sente kadhi alamula atya? Kitegedde bisoboka okubaawo tebisoboka? Ng'okuttemu mu nsawo ye oba ye n'ayingira mu seefu yo n'ajjamu kajjemu nga kawera kitegerekeka kukakkana tugenza okwetegereza n'akakasa mu butuufu nazijjemu alamulwa atya? Oba omwana akutte mu nsawo ya kitaawe oba taata akutte mu nsawo y'omwana we byonna bisoboka. Kati ebyo tujja bitunuulya mu misomo gyaffe egiddako insha allahu taala. Then ekibuuzo ekyokubiri oli imaamu obadde osaaza abantu
obadde osaala nojja okola ensobi, omusiraamu najja kwegattako naye oluvannyuma lw'okukola ensobi yo. Kakati ng'oteekeddwa okuvunnama oluvunnama lw'okwerabira. Abaffe ono akugoberera avunnama oluvunnama lw'okwerabira naawe oba akuleke, oba ddi lwakuleka oba ddi lwavunnama naawe. Singa tusanga nti gwe imaama olwabadde lwakwongera mu swala, badde lwakwongera muki mu swala, olw'okwongera mu swala kiba kitegeeza nti lubaawo oluvannyuma lwa sala. Ntodde sala kitegerekeka oluvannyuma nenvunnama oluvunnama lw'okwerabira, nga kiba kitegeeza ono angoberera tavunnama luvunnama lw'okwerabira, kubanga bw'oleeta sala kitegerekeka kiba kitegeeza nti omwekutuddeko naye akwekutuddeko kati asala ali bibye. Singa twesanga nti oluvunnama olw'okwerabira lubadde lwakendeeza mu swala, amakulu oluvunnama olw'okwerabira lubadde munda mu swala so si luvannyuma lwa salaamu, kiba kitegeeza nti alina okuvunnama naawe, alina okuvunnama naawe oluvunnama olw'okwerabira. Otegerekesa? Naam. Afe طيب بارك الله فيك. tujja kuba tubinyonyola mu maasoko, tujja binyonyola mu maasoko. Yabaffe singa abatemeddwa السلام. Nagenda nayo ekisooka sutura y'omuntu, sutura mugitegedde kintu omuntu kyassa maaso tekeddwa kussa kyenyi kuno kwennyini, kitegereka atekeddwa okubanga wenzisa ekyenyi ne sutura, kitegereke waliwo ka distance embuzi wesobola okuyi na katike ekyokukiba mu muntu mu maaso jasi oba obuzaabuza, kitegedde bwati n'agenda nayo, kitegedde
aba akusaze mu maaso naye aba yerimbye amagezi ge muteredde musuubiza goba oli sutura tekola ki kale giseewo bula ogende kitegereke bodde eno osobola ogikwa n'ogenda nayo kitegedde nsobola akacupa kange akamazzi nempitawo bwemmala okuyitawo nenzira eno bwenzira eno nenkwata akacupa kaye neŋŋenda ekyo buzibu kitegerekeka kubanga sutura sitteeka nti inawo okuva lweggwa sitteeka ekikulu kya byonna nti otandise sutura weeri mukitegedde nyinza okubanga nsaalidde mu mabega wa muntu atudde awo gwe nfudde sutura ngenda mumusibawo paka eswala enagwa baddemba okutambula agende naye natandise eswala nga sutura weeri siina musango nzi era nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ebiseera ebimu yaddiranga ensolo ye kwatambulira nagifuula sutura kati ensolo sawo nesituka netambula negenda ati kina wali bwaba ataddewo gundi ekintu kyonna kyaba ataddewo nakirekawo nayitawo nakijja oluvanyuma tekina mutawaana insha allahu taala naye abamu betera okulaba atambula nakyo kitegedde natambula nakyo nagenda nakyo lumu wegwe twogerako nti aba alimba na kuki bw'aba akoze ensobi nga mugikoze mwenna naye olina omumugoberera oba olina omumugoberera naam kati tuba tutambula naki esimu ekuyambako obuyambi naye kyandibadde kigobererwa byebyo oba bwebwo obubonero nabbi bwe yassaawo sallallahu alaihi wasallam tutambula na bubonero kitegedde esimu etukola ki etuyamba kusembe nam tekina tulabanga gundi obubonero nabbi bwe yassaawo ekisiikirize omuntu yenkanankana n'ekisiikirize kye kitegerekeka kasita obanga wenkanankana n'ekisiikirize kyo asuli eba etuuse kitegedde kasita oyimirira mu kasana nolabanga ekisiikirizo kyomwenkanankana nakyo obuwanvu ng'omanya nti asuli ekoze eki etuuse nam kati nnaku zino subuhi yali tuva mu subuhi ng'enzikiza ekyali ebweru ekyaliyo kati abasadde subuhi ate ku ssaawa 11 ate muba bafu nnyo kitegereke ekitono ennyo muyina kutandikira mu 45 genda waggulu 45 naye nga kyandibadde kati mu biseera bino twandibadde tusaala 12 twandibadde tusaala 12 kubanga
muva mu swala 12 ng'enzikiza ekyali ebweru. Kati ate bwogenda mu saidi z'ekabaale ekisolowa ojja kusanga nti ate ye swala yaayo kumpi balina gisaala 12:45 subuhi nga balina gisaala 12:45 okusinzira kuki ku budde bwayo. Naam, kati swala ekyo okusinzira kumana kusinzira ku bifo okusinzira kuki. Naam, abaliwa anti tugambye essimu ekuyamba kitegedde kusala erabika etuuze kitegedde ekuyamba. Sigamba nti 10 ku kinnaakyo ntebaki eba ntuufu. Naam, naam. Wa ekukaaba kisoboka kati mu biseera bino bw'oba wetegereza imaamu wayimirira waba ateebye bwati mu maaso ge teba bantu kitegerekeka bonna bakola ki bayimirira bbali. Imaamu wayimirira atunula ku kaaba nga tewali amuli mu maaso kati ne bwe mubeeri mu maaso ge tekirina buzibu kitegedde. Naam, nga bwebokimanyi nti genda emakka nti bayivu abasinga ki abamu baba tebamanyi emabegako basangawo nti tolina kusukka wano toyita wano babisangawo ebipande ngaobiraba naye ebipande agamba wonna haramu wonna ki era eriwo kati tina obukulembeze oluusi tebubifaako nnyo gwomanyi swalayo gwomanyi. Emabega wabangawo ebibiina kyebayita amuru bilmaruf wanahyi anil munkar ebiragira abantu okukola obulungi nobaziiza ebikyamu kati ebikyaliwo kitegedde. Kati kiri gyoli gwe olina okwefaako noonya imaamu wa makisiina kuyimirira mu maaso ge kitegereka. Kati bana batamanyi ye wasanga watuula nga boolaba emakka tusaala wano omuntu ayimiridde kagoma asaala eri ku stage emizindalo gituukayo kitegere asaala akola ki agiwulira luusi ne imaamu okumulabako tomulaba oba okulengera abasaala ne imaamu nga tosobola kukola ki kiba kitegeeza nti mayiro ng'emu muntu asalya mu mayiro emu eri okuba emizindalo agiwulira nayagala swala ya ku haramu. Tulina okulaba nga tusemberako at least obe nga olaba kubagobererani imaamu. Nedda tebalina kakwata na famire ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum assalam. Kisingako kwegatta ku layini saala nabo. Naam,
gwokiraba oti gwolaba otya nti ataddewo omuntu okitegeera oti ayuha alladhina amanu jitanibu kathiran min adhan wekitwale nti waafi jitanibu kathiran min adhan inna ba'da adhanni ithmun kitegedde bwoba wakuwaayo waayo bwoba niya tetebenkedde towaayo kitegedde ekyo tekikkirizibwa okulimba tekukkirizibwa okulimba tekukkirizibwa yadde twogedde kiri nti gutolowoleza naye nga oli bw'aba akikoze mu mbeera bwetyo okitegedde n'asaba naga waliwo omwetaavu nga ye mwetaavu okitegedde ekikolwa kiba tekikkirizibwa kitegerekeka ekyokubiri ezo sente temubaamu baraka yadde egi era nga bazikukuŋŋaanyiriza mu bungi bwazo kitegedde oba tonnafuluma mu muzikiti wali nga zonna zigenzi abatimu bakuba oba otategedde temubaki temuba baraka kitegedde temuli mukusa kifaananako nakino mukiyige osira mu nsondere sente nnoonya bizinesi bakusondedde okole bizinesi tezikola bizinesi mukyetegereza ekiseera nakomawo bannaygaana kitegerekeka muntu kyasi kiba kyetagisa bwetagisa oba muntu omu kitegerekeka zino zebasonze newale naleeta 10 oli naleeta 2 oli naleeta mmeka bwebatyo kitegerekeka baraka eba ntono baraka eba ki singa tufunayo omusiraamu omu naga nkugulidde gundi ya katoni y'eŋŋaano negundi genda otandika okukola bisimillah ate esente omuntu zibamu baraka zibamu ki zibamu baraka amma zino ziba zikuŋŋaana ezo baraka ntono ekyokubiri yensonga lwaki mulaba ne nabbi Muhammad SAW tazirya ne famire yagamba tezirya muloza lwaki tebazirya wangi lwaki nabbi talya sadaka ezo yagamba eyo min awsakhi nnas wasakh manyi obukyafu bukyafu bw'abantu oli yenaazizzaako bikooli nga asuula lya okitegedde zinagenda naye nga yoyo aziridde yoyo ng'asaanidde okukola ki okuzirya naye bwe wamuwanga hadiya kana yakbalu lhadiya bwomuleetera ebitaano siringi 5 ya rasulallah wallahi kalabo kange ng'akaaniriza nyo barakallahu fiki ne bwoleeta entende emu n'omugamba nti eno hadiya ng'agisanyukira nnyo naye kasi omugamba saddaaka yange iyo ya rasulallah ng'anoonya musiraamu taala twala saddaaka ye annabi tebalya sadaka ne famire ye teryaki kati twegendereza ennyo ezo sente munsondere ngenda kukola biki temuba kubanga nakuwadde ayinza okuba nga ataali bubi nnyo okitegedde ngaliki ngali bubi okukusinga nga gweoyagala kwongerako bwongezi kitegedde kyolaba nti tezibaamu baraka